Asooka okulamusaako muganda wange gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese enziguse. Era munnange essaawa eno nkuleetedde emboozi ey'akahinda otafiire. Kahinda otafiire. Ate biba byangu okusobola munnange okufunayoko ebibuuzo ebitonotono n'asobola okubeera nga abyanukula mu ngeri yonna. Naye twasobodde okubeera nga munnaye tumukwasaganya. Kati otafiire ono, otafiire atadde faya era akudaalidde Besigye, avundira eruzira, alaze abaamukwatira e Kenya natti Amerika zeeteeka ku banene mu gavumenti byonna otafiire abyogerako. Kati minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja General Severino Kahinda Otafiire akudaalidde omulwanyi munne Kano Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera eruzira oluvannyuma lw'okumuggulako emisango egyekuusa ku kusekeeterera gavumenti ya Museveni, okukwatibwa n'emmundu n'emirala. Otafiire mu mboozi ye ayogedde ne ku bigambibwa nti bambega n'aba security bayingira mu Kenya ne bakukunula Besigye mu woteeri gye yali agenze nga yeetegekera okutongoza akatabo ka munnabyabufuzi Munnakenya Martha Karua n'ensonga endala nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kakati munange mu bibuuzo bitonotono bye twasobodde okubeera nga tuyisaawo, yabuuziddwa nti ebyokukwatira Kano Kizza Besigye e Kenya tekiswaza kifaananyi kya security ya Uganda n'eggwanga Uganda mu nsi z'ebweru, era mugenda kukola mutya okukitereeza. Otafiire agamba nti abantu kye balina okumanya kiri nti ekitongole kya poliisi kyenkulembera tekyenyigira mu kukwata Besigye, era munnange tewali yatwebuuzaako ng'ekitongole, era ensonga ziri mu kkooti. Lwaki ye temulinda amateeka ne gasooka gamaliriza ensonga, olwo ne mulyako munnange mwogera oba Uganda yaswazibwa oba nedda? Kati mmwe ab'amawulire mwefudde abawaabi, abawolereza n'abalamuzi mu nsonga ezo, ekintu munnange ekitali kituufu. N'abuuzibwa nti naye gwe tewuliramu kusaasira kwonna nga munnamagye munno bwe mwaleeta gavumenti ya Museveni mu buyinza ng'abonaabonera mu kkomera? Otafiire agamba nti Abaganda bagamba nti guluma yaguzza, enziku teruma kkundi. Sisobola munnange kusaasira muntu ali mu kkooti ku misango gye yakola nga tambuulidde. Nandibadde musaasira era nenvumirira abaamukwata singa basooka kumutulugunya nga bamukwata, naye kirabika abaamukwata baali batendeke bulungi. Ekirungi emisango giri mu kkooti era yerina okusalawo oba alina emisango oba talina. Tumubuuza nti abantu bagamba nti ebitongole bya security byekutuddemu ku nsonga z'okukwata Besigye, abamu bakiwagira. Otafiire yagamba nti nze sikolera kumbu ng'abantu nga munnange bwe badobonkana n'ebigambo. Abagamba bagamba nti mbu mbeera alimba, mbu abeera alimba. Abantu abamala googera ebintu bye batakakasa nze sibawa budde. Kati munnange ky'olina okukola olina kugenda eri abikubuulidde, bakubuulire engeri security gye yeekutuddemu, bakukakase, naye nze sibimanyi. Otafiire munnange mu mboozi tumubuuza nti gwe nga minisita w'ensonga z'omunda mwetegekete mutya akalulu ka 2026 okusobola okuggwa obulungi? Otafiire agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda be balina okulaga amakubo
buli eyeesimbyewo gy'alina okukwata nga anoonya akalulu n'obudde bw'alina okubeera mu kifo. Kati ffe tulinda kitongole eky'ebyokulonda okututegeeza nga ekiseera kituuse, ekiseera ekituufu kituuse, tulyoke munnange tukozese ebitongole byaffe omuli ne poliisi okulaba nga buli munnayuganda abeera n'emirembe mu kiseera ekyo. Ekiseera nga kituuse, abantu bonna abeesimbyewo naddala akuba pulezidenti tubeera tulinda okubasisinkana n'okubalambika okusobola munnange okwewala okusika omuguwa n'ebitongole ebya security. Ku nsonga z'okusengula luzira, Otafiire addamu ekibuuzo ku nsonga nti mutuuseewa ku by'okusengula luzira, baani abagenda okubeera nga bagula ettaka eryo oba mutunda mmeka? Otafiire agamba nti tewali muntu n'omu ayagala kutunda luzira era tewali mutemwa gwa ssente gwe basobola kutuwa nga abantu abamu bwe boogera, wabula ekituufu kiri nti ekkomera lino lyazimbibwa nga lirina okubeeramu abasibe 200,000 naye kati mulimu abasibe 4.5. Gavumenti eyagala kugula ttaka ddala mu bitundu ebyabuyikwe okusobola munnange okuzimbayo ekkomera eddene erisobola okubeezaawo abasibe be tulina, ate n'okujja ekkomera n'abasibe mu bitundu eby'ekibuga, kubanga waliwo kati ebintu bye tutasobola kubeera nga tukolera mu kkomera lino ery'eruzira olw'omujjuzo gw'abasibe, so nga ate munnange byali bikolebwa mu kiseera kiri nga abasibe bakyali batono. Ekibuuzo nti omuntu okweyimirirwa ku poliisi alina kusasula ssente mmeka era azisasula ani? Otafiire agamba nti omusirikale okusaba omusibe yenna ssente okusobola okweyimirirwa kikyamu era musango okusinziira ku mateeka. Omuntu okufuna beyiro ku poliisi naddala ku busango obutono kwa bwereere, muganda wange ayayayayaya nga tulina abiri oba n'omusobi tovaayo. Singa omuntu yenna aleeta obukakafu nga waliwo omusirikale amusaba ssente okusobola okweyimirirwa, omusirikale oyo tujja kuba tumuyimiriza ku kitongole, tumuyimiriza mu kitongole kyaffe, akubanga aba asusse wayandikomye era abeera afuuse namujinga. Ekibuuzo ekirala nti abagwira nga bayitiridde mu Uganda nga minisita totidde nti bayinza okufuuka ab'obulabe eri bannayuganda n'okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga ku bunkenke? Otafiire agamba nti ensonga eyo tetulina ngeri gye tuyinza munnange kugimalawo, kubanga waliwo bannayuganda ababeera ku nsalo za Uganda n'amawanga agatwetoolodde, ate waliwo n'abantu abafuna kuno obutuuze, abafuna kuno obutuuze ne bawasizaako n'abakazi nga kati balina abaana, era nga abaana abo bannayuganda nga kibeera kizibu okwawula ani yaani. Embeera eyo yeeri ne ku bannaffe abali mu mawanga amalala. Ntumbuuza nti kituufu Uganda erina obutakkaanya n'eggwanga erya Amerika? Abamu ku banene bazze babateekako natti n'okubawa ebibogagga byabwe. Waliwo ennyonyi ya Amerika eyabadde eketta. Mufaaki ne Amerika? Otafiire agamba nti omusiraamu tasobola kulamula nsonga z'ekereziya. Ensonga za Uganda ne Amerika olina kubibuuza minisita w'ensonga z'ebweru wa Uganda n'omukulembeze wa Uganda. Ffe abalala tetusobola munnange kubyeyingizaamu ne bw'obeera obimanyi, kuba si mulimu gwange okuzitegeeza eggwanga bw'atyo ng'abyebalama. Tumubuuza nti enguzi mu poliisi ng'esusse, abasirikale bo ogenda kubakolera ki
okugikomya. Otafiire agamba nti poliisi ye yatandikawo enguzi oba kye kitongole kyokka ekirimu enguzi mu nsi yonna. Ye baani ababawa enguzi? Abantu ababawa enguzi be balina okusooka okukwatibwa bavunaanibwe, kubanga be basibye enguzi mu ggwanga naye tunaabategeera tutya nga ate enguzi ebeera ya kyama? Enguzi ebeera ya kyama muganda wange. Ebyo bigambo by'Otafiire ebitonotono munnange bye twasobodde okubeera nga tumufunamu, kubanga tabeera mwangu wa kukwasaganya